mukazi naye bw'ogenda okikwata Katonda omulungi osaanye okutegeera obulokozi mu maanyi gaabo. Gamba ne boti osaanye otegeere obulokozi mu maanyi gaabo. Katonda omulungi baswe. Katudde mu bitabo byaffe eby'okubikulirwa tugenda bisoma nnyo leero omutwe gukulume. Tugenda bisoma leero omutwe gukole ki? Kubanga mu bitabo bisoma mwamanyire eno Zabuli kwata engabo n'akagabo esaala z'osaba zakutta zakolimaza nomala nogamba nkwekuteeze Yesu nkwewadde gweyagaba mu ssaala ey'okutugumbula ng'ate gw'osoma yennyininyini agamba sonyiwa bonna abakola obubi kati ate kosebasa ate omala obugamba nkwekutte kwegamba Yesu afuuse omutemu mu ssaawa y'emu. Gamba liboti ni ono musumba ye musonyiwe musonyiyire leero naye agenda bigamba obitegeere. Yesu nga lwaki mulaba obulokozi bwammwe abamu mumukwatidde na mikwano gyammwe. Ogenda osaba leero kaŋŋende nange ŋŋenda saba musumba gyali obulokozi bwammwe buli mbasumba. Noba nga oli ku ddala ly'abaweereza naye nga musumba we yalina okujjukiza ekyokukola. Shame upon you. Munange olwaleero oli muweereza nywera omuweereza nywera ebyo ebikwetaagisa kubimanya bumanya mu mwoyo gwe tuli wakujjukiza. Oli mwana wa Katonda omanyi lwaki walondebwa omanyi ki ekyakulonda oli jjinja oli kiweepi biri oli ki kati ddayo ebiseera mu kubikulirwa tuddeyo mu kubikulirwa tugenda mu kubikulirwa mmeka eziyiti 2 mu mmeka kubikulirwa 2 kati ogenda bulijjo temwagala bisoma musoma eri munnange n'atuwa omukisa Mukama n'atuwa omuki eyo wabanyumira. Naye kati olwaleero katutunuulire obwakabaka bwa Katonda katutunuulire obulokozi katutunuulire yakola obulokozi neyalokoka. Kino kigenda kuwa omukisa gw'obadde onoonyeza mu birala. Katonda omulungi yeebazibwe. Okubikulira essula ya 22 olunyiriri olw'omusanvu. Olunyiriri lwa 7 lusomengo oyatula. Kubikulirwa 22:7. Era labayo njija mangu munzija mangu aweereddwa omukisa oyo akwata ebigambo by'obunabbi mu kitabo kino. Kubira Katonda engalo ezaawaggulu. Kristo agamba nkomawo ki gwe bukyolokoka singa obutuukirivu tubulabira ku ebyo bukyolokoka tokulanga yadde ku Bayibuli tomanyi ne bayimirira kugula Bayibuli togimanyi naye oyagala nnyo Yesu. Abamu abali wano mwali baddansa mu kyaki mufuumuula amazina naye nga amazina mutuuyanya mu by'omwoyo mufumuzi gwo tegusanyuka guli awo. Ozina n'engoye ne zigwa omubiri ne gusanyuka nnyo. Singa obulokozi kwali kuzina amazina waliyo abaana abazina okuva ku makya paka enkeera. Njogedde bubi oba okuva ekiro paka enkeera. Gwe bye weezinyazinya nti bwe bulokozi temuli osanyusa mubiri gwo. Ebyo mweyogeza munnange gwe waliyo abakyala b'abasumba nga bambala bubi nnyo n'okusinga abakyala b'abasamize. Kakati obulokozi bwona obutunuulira mu kwambala owedde. Katonda omulungi yeebazibwe. Nze Mukama yeebazibwe. Nze nalokoka nyambala magandula gakomeri naye ng'efitira ekuli mu mutima esinga ey'omusamize. Wabula bw'ogamba ekibala ky'omulokole ekiraga nti oli mulokole olina lumu ngenda nakugira mu kino nga benjiri bwetaabulira. Gwe
ne bwensikira mwanda weya Yesu yasigala bukunya obulokozi twabufuna ali bukunya